ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe kanswenti tuli bulungi mukama atukumye bulungi mu ngeri emu oba endala sooka okwebaza mwena aba YouTube subscribers bambi mwebale nnyo mwebale ddala abasupportinze mukama abanjagalire kyenyinza okugamba nga siirwewo akadde kaffe kano ke tulimu aka lockdown bannange tukkakkane embeera yo gye tulimu embeera eri ttaafu nnyo embeera naye tukkakkane n'ekyokubiri ke kano akadde akalungi ennyo ke tulina okufunamu okuwuliziganya ne mukama waffe Yesu Kristo ayogereko naffe atubuulire ki kyayagala ki kye yeetaaga keekadde banaye twetereeze keekadde tulongoose emyoyo gyaffe emitima gyaffe keekadde ak'okukakkana tukkakkane twogereko ne mukama Katonda tufuneko empuliziganya naye. So olunaku olwaleero mbadde njagadde tugendeko mu ba 2 Peters olunyiriri olwokusatu n'olusooka lugamba nti abaagalwa kaakano eno ye bbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gamwe agataliimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukira ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro eky'abatume bammwe ekya mukama waffe era omulokozi waffe. 2 Peters mumuwulidde ebbaluwa batujjukiza ki? Yesu anaatera okudda. Lwe luyimba oluliwo Yesu anaatera okudda. Kuva buto batugamba Yesu anaatera okudda era nakati tukyamulinza bawanika naye nga ssaawa yonna Yesu anaatera okudda. In case senga akomyewo kati oyimiridde otya weeteeseteese bannange tuteeketeeke emyoyo gyaffe tuteeketeeke emitima gyaffe bamikwano tuteeketeeke emitima gyaffe okakasa nti mukyala renti esasulwa Yesu yagisasula oba bintu byakupalapalanya tulina otambula banaye mu butukuvu ne mu butuukirivu okakasa nti engatto z'oyambadde zijjidde makubo matuufu okakasa nti omusajja gw'oli naye omusajja wo bannange tweteeketeeke abatannaba kutukuza bufumbo banaye mutukuze obufumbo osanga famire bazadde abaana 20 kyokka obufumbo tebutukuzibwanga era muba musigala mukyali mu bwenzi kubanga kati okugattibwa bannange si kwemulisa nti ate kukwata ssente buwumbi 1,000 tugende tugattibwe. Wobanga owulira oyagala okugattibwa genda mu kukanisa babagatte basobola ba contributing ne bakola ki ne mugattibwa bannange kanisa weziri okuba supporting ate sisuubira nti waliwo kanisa gye baali bataddewo ne mugamba nti banaye twagala kugattibwa ne bagana contributing ku kintu ekyo sina contribution kintu kyangu nnyo kasita ogattibwa nomanya nti kati ntukuziddwa n'ofuna omukisa ne mubeera banaye mu bufumbo obutukuvu bannange omuliro the hell is real geyeena gyeri ate ne Katonda tasanyukira kufa kwa mubi n'omubi asingayo ku nsi kuno omubi asingayo ddala ku nsi kuno naye tasaana geyeena bannange geyeena gyeri geyeena erina interest naye ate terina exit bannange tweteeketeeke keekadde ak'okuteekateeka emitima gyaffe keekadde ak'okuteekateeka emitima gyaffe bannange tuyimiridde tutya tweteeketeeke tuve ku bino nze gundi yansabira gundi simanyi ndi mu ddiini ya gundi banaye buli omu bagenda mutwala yekka fenna tebagenda tutwala fekka omu buli omu agenda tuusa ripooti ye tewali agenda genda na maama we tewali agenda genda na taata we tewali agenda genda na nnyina tewali agenda genda na mwana we buli omu agenda tuusa ripooti ye muve ku basekerezi ye bandaba abalokoka mulokoke bannange kubanga otalokoka kiba kizibu nnyo okuva mu kibi naye kasita olokoka n'ojatula waliwo omuntu akuyingira oyo omwoyo mutukuvu oyo gw'obeera otambulirako
yabeera ayogera nawe, yabeera akutambuza mu buli kimu, era buli kibi kyonna kigenda kifuluma. Bannange kadde ak'okuteekateeka eno ensi si yaffe, tuliko nga bagenyi. Waliwo akadde ak'okuzaalibwa, waliwo akadde ak'okufa, waliwo akadde ak'okukungula bye wasiga. Bannange tweteeketeeke, geyeeno eririyo teri bannange tusabe Mukama atukwatireko, tusabe Mukama atukwatireko kye nnyinza okugamba. Abatukuze obufumbo mutukuze, abali b'enguzi mwetereeze. Bannange tutambule mu butukuvu ne mu omuliro gye guli, muve ku bino mbumbeera neeyiiya, mukkirize okutambulira mu kkubo effunda, nenga lyeryo lyennyini nnyini effunda. Kkiriza otambulira mu kkubo effunda ng'okimanyi nti gy'olaga watereevu. Abali b'enguzi, obwenzi, Mukama akyawa obwenzi, ne oba oli mu bufumbo naye nga tusi butukuvu obwo bwenzi. Bannange tweteeketeeke, buli kabi konna ke tukola, byonna bye tukola, byonna ebitali bya butuukirivu, tutuule mu mitima gyaffe muli, muve ku gundi. Bannange ze banandaba batya, abamu Mukama yabatuma dda, akaseera kano ke tulimu abamu Mukama yabatuma dda, nti bannange jangu okole omulimu gwange, oba jangu okole kino ne mugaana. Tweteeketeeke mumanye Mukama. Bannange akadde gye kali, abanene bafudde, sente bazirese, poloti bazirese, poloti obuwumbi n'obuwumbi, sente bazirese. Twazaalibwa bwereere, tugenda kuddayo bwereere. Bannange twenenye, twetukuze, tuve mu nnaku ya lockdown, nti keeka n'akadde kennyini nnyini ak'okwetereeza. Twogereko ne Mukama waffe, ne Mukama Katonda. Kabeere korona, tumanyi nti oba atwala gwenkya bikimbu, kubanga kati omuntu ayinza okugamba nti Yesu akomawo, kuva dda buto batugamba nti Yesu akomawo. Naye singa akomawo kaakati, oba n'ofiirawo, ddala ddala obeera mwetegefu mu maaso ga Mukama Katonda. Bannange tweteeketeeke, bamikwano tutereeze emitima, tuleke ebitali bya butuukirivu, tuleke ebintu ebitali. Bannange bamikwano, eno ensi si yaffe, eno ensi si yaffe. Bannange tweteeketeeke. Mukama Katonda tasanyukira kufa kwa mubi, keeka n'akadde ak'okwetereeza, ak'okwerowoozaako, ak'okusabira eggwanga, ak'okwegayirira ku buli muntu. Tusabire eggwanga, tusabire